Kati Sodo bwayingira mu parliament. Okitegedde? Ekisooka aba ayingidde mu byobufuzi by'eggwanga ebiri official. Okitegedde? Kitegeeza nti asobola okclaiminga ministerial position. Kakati bwayingira mu parliament omanyi ababaka basobola okukwata nga yabategeerera okuba bamumanyi nti amalayo ewajjajja. Oba amalayo batamalayo abakwatirawo ab'oludda oluvuganya n'ab'NRM n'abatambulizaawo ebbanga kuba bakimanyi amalayo ewa muganda we ewa mutabanyi we ne wa muganda we. Kati kuba kati ali mu informal sector tali formal era omulaba ng'akola ki omanyize Sodo yo gwe nasooka okulaba ng'avuga Muzeeyi Kaguta omugenzi namulabako mu kibuga omwo mu 25-26 nga Muzeeyi Kaguta tanafa namulabako ng'amuvuga mu kamotoka ne bangamba oyo mutabanyi wa oyo muganda wani wa president oli ye taata waabwe Kamuzeeyi oyo Sodo era yabeeranga naye okusinga. Kakati ekiseera kye tuliko Uganda edda ku level ndala abaakuba emundu bafuluma wajjawo tiimu endala. Kati Sodo naye alina tiimu ye gyavuga naye mu lukazi empaka abo bonna baagala kuliira ku ye. Jjukira diru eziddako zonna zirina kuba nga ezimu ziyita mu national budget. Woba tolina access ku national budget ojja kuba tolina sente. Ate kakati oyinza obimanya bino wabadde mmanyi nti ono alina sente ze mugabe. Esente zaalina za mpaayo jjajja n'abatemera wali ku classified ye ne batambuliza okwo naye balina okufuna eziri official nga naye mubaka. Kati bwafuuka omubaka bwepa emirimu giba gigaziye kuba kati ababbi abali ku level ya waggulu bazikima mu national budget bazitwala mu mateeka mwe batwalira. Level ya Sudiru yatwala bilioni 8 kuzimba Munyonyo. Tewaziwulira teyazitwala. Waliwo opposition yakayana yazitwala. Abantu kati bakima mu national budget abamalayo. Kati ekyo kye balwanira kubanga budget eziddako zigenda kunyuma zirimu amafuta kivula buli muntu alwana kuyingira parliament. Zebade manya sosala oba naberanga bana bagagga bagupta be South Africa. Kuba bafuka South Africa outside the government. Bonga bakola businesses zawe. Tali ku eyo level. Tali ku era abagagga ku eyo level we bali. Basudiri. We bali bakayiri muiriji manga bamalayo. Babasajja balaba. Ba influencing ebigenda mu maaso. Nga bali wabweru. Naye awo eyo level ate nene nnyo. So ayinosoka najja mu parliament. Eyo level nene nnyo baganda ba Museveni tebanagituuka kujjako Sale. Wanga so nuita sa minister nagende bulu. Sale nga yakubye olukiiko nga yayagadde olukiiko lw'abagagga bokka. Asindika busindisi message n'agamba ku Lwokusatu na meeting mbeetaaga wano. N'asindikira Sudiru, n'asindikira Kalimwirigi, n'asindikira bano bakwagala n'ababagale bayinza ozivuga. Nibagenda. Bajjayo ziri ezamalayo. Nagamba Musebo omuganda w'omugagga atukoze eki? Kyakaza abantu obukulembeze. Ng'ogyeko kuba ziri levu z'abasale endala. Ezo zo ndala. Wasa n'ogamba ti cabinet yonna njeetaaga eggulu olwaleero. Ebyasale ebyo birala. Nabadde ndaba akatambike kakadde nnyo ka 99. Sale? Yali ayogera ku mukolo gwa Muhoozi ng'awasa.
naye yayogera bingi nnyo bamuwa obwaminisita bwa defense naye n'akayita akalimo muzeeyi akampereza akalimo minisita wa defense muzeeyi yakanjizawo lujanko lwadde luwanvu nnyo naye ng'opiikingamu naye ng'abantu bafenseko obwa minisita wa defense akayita kalimu babuwa omuntu n'akola omukolo ku kyalo kye kumuwa bwa minisita kati atoli yakayita kalimu era n'agamba nti ffe twabonaabona naye abaana baffe tetwagala baddemu kubonaabona abyogera 9 9 tuli mu 2 muwoozi temugenda kubonaabona tuli mu 2 myaka 26 emabega ng'akyali muvubuka ng'olabira ddala akyanyumirwa akasente omukolo ne Kagame yaguliko Paulo akafuka president werwa okiwulidde jjajja ng'ali wali aseka busisi bwati n'omugulu gwe ng'agusimbye olunyankole ne lukwakya n'olabira ddala nga baalina pulaani nnene nnyo ey'okulemera ekintu kino kati okuba eŋŋanga tuteekwa okubeera abasajja abakujjukujju ennyo n'okubayingiramu obuyingizi mu sisitimu yaabwe kyova olaba kati okubayingiramu mu sisitimu yaabwe bannabyabufuzi b'ennaku zino babeera ku basawo baganda babeera mu kyaki kusaba bamuwe obwa minisita kuba oli yazimba sisitimu ey'amaanyi buli wojja ogyekoonako bwekonyi n'ogweri tosobola gimenya kale tetunafuna ba political analyst balungi bagitukolereko analysis ffe otugimanyi kati ate abantu bakyatuyisaamu amaaso abantu balowooza nti bibaliko byebiki ate nga bifu Besigye yali akyalina General Museveni yali avaayo buve omusajja wayogera nti twabona twagala abaana babone bino bikiba gyatumalize ne Dr. Besigye akyaliyo omuntu bwe tutunuulira amawulire agaliwo debate eziriwo ziraga nti Dr. Besigye yeerabirwa kati no Dr. Besigye yali yatiisa oludda oluvuganya naddala ekibiina ekirukulembe mawulire ku international level mu debate yalemeddemu ng'alinga yalina ekiddako kati amagezi gonna ne gasalibwa ag'okusuppressinga amawulire ga dokita ave ku maapu kyova olaba zi paredi zaakubwa nga bakimanyi paredi egenda kuvaamu ebirala ebikola amawulire era bakibala bwe kyali ekyaddamu kukwata chairman Nyanzi amawulire ne gaba diverted Dr. Besigye yali atereddwako focus n'akomaawo ekyokubiri tiimu ya dokita omukulembeze waayo yasarendalinga ow'ekitiibwa Lukwago dokita gwe yasigira ekintu kyabwe ekya PFF kubanga musigire yamaliriza ng'aliwa Lukwago asobola okuvuga struggle y'abantu ng'oludde ne Lukwago nagwe nalinyumya naye n'aŋŋamba nti Lukwago yakamuleka mutiyagasi wa mirundi egyo bali mu lukuŋŋaana ne bakwata abaana omala okukwata abaana ne batwala ku poliisi bagenda okugira nga Lukwago yayiseemu dda yakobyewo e Kampala Lukwago ekisooka mulwanyi mulungi ow'ekitiibwa mulwanyi mulungi era is a proven fighter that's why asobola n'okuwangula entebe y'obwa meeya nga tali ku kibiina kiriko mu ekyo ekiseera kakati obuzibu bubadde bumu nti yagaana okwekiririzaamu okugamba nti kati nze mukulembeze aliwo okulidinga generation kyova olaba space bagireka olutuukira mu 2017 Lukwago yali yakula nga yatuuka dda Mpuuga nga yatuuka dda Bwaga Kivumbi nga yatuuka okiwulidde ani omulala awo ne Ssemujju ne Sseggona Ssemujju Sseggona baali wansiko Katini kasiba nti baali wansiko Katini naye Lukwago Mpuuga
kugatta Katikkiro kennyini waliko olwaleero Charles Peter Mayiga ani omulala baali batuuse nga balina kutekinga space against Dr. Besigye tuzimbe bupya ne batya nga batya Dr. Besigye nga balowooza akyaliko kati Kyagulanyi agenda okuyimajinga nga space weeri kutegula buteguzi nga weeri ne bagitwala bwe bati ne bagitwala bwe batyo. So Dr. Besigye nina bengenda okwogerako nabo ba players ab'enjawulo bemanyi tulabe ensonga engeri gyeddamu okutinta wano, otherwise bwe tugireka n'etambula bwetyo tajja kuvaayo. Political parties ziri ku opposition ziba comfortable n'ekiriwo kati Dr. Besigye. Political parties ekisooka nnafu tewaliwo political party ina busobozi buteeka gavumenti ku nninga. Endulu ya press conference tekola Linda ko tumalirize. Naye tumalirize njabise musebo mukulu. Ano liteka tumalirize. Nsonga Dr. Besigye ngeri ja solo vamu. Esooka ya buntu. Banaddiini b'omu Kigezi kujja kutula na jjajja mu by'obuntu. Si bya kujja mu kooti nga luli. Si bya kwekalakasa ab'Ekigezi. Okwekalakasa is another option. Naye esooka ya buntu. Ne bagamba jjajja okubuulire nti ye omusajja kale yali agala obigula tukitegedde nti ye naye musajjawo ng'abalala bonna bozo bakola ki obabeereramu mute tuswala eyo option yesooka kubanga eri mu Western Uganda wali abantu jjajja baawulira abatakataka abo bujja n'emigo gyabwo ne boogera Olunyankole n'Olunyarwanda n'asimulukuka. Option ey'okubiri eri political nga lutaddewo political pressure ng'ebibiina ebikola ki ebivuganya, that is kwekalakaasa. Bwe tuba tetukisobola ekyo nze by'amateeka saagambako nti amateeka gayinza okuta Dr. Besigye. Amateeka tegasobola. Kubanga ensonga ya byabufuzi alina kuteebwa mu ngeri ya byabufuzi si amateeka. Ibana bamuliko nganda babakakanya nnyo naddala mukyala we. Bo balaga nti balina kulwanira mu mateeka. Anti amateeka is part of politics. Amateeka is part of politics. Naye nze ndika muri municipality ekisooka. Siri ku planning desk ya timu eyo eya Dr. Besigye. Kibana abasazeewo kyonna tujja kuwuliriza ekyo. Naye nga sikinaako idea mu kiseera kino. Ideas jenaali wadde zeze bbiri. Okusiidinga kitegeeza nti ono w'amaanyi tetumuvuganye. Olaba Kaluka Champions League nga bakakwata. Luli edda waliwo tiimu zibagambanga nti bazisiidinze nga basooka ne bazijjamu. Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juve, Liverpool, Man U. Ne bazisiidinga nti bano babinywera. Kakati ne balyoka bagira ki? Ne balyoka bagira buli bwapo kamingi bonna butiimu obutonotono. Obu ne bubeeramu eyo process y'okwata obululu. Ne bamala okugira bwe bati babufunira groups. Bano bagenda nga basuula mu groups ezo. Kubanga bano babinywera. Bwebateeka awamu bajja kukoonagana. Osange nga mu group stage olinamu Madrid, olinamu Barcelona. Mu group egi kiba tekikola. Tekikuleetera na ssente. Ne mu byobufuzi mubaamu abakulembeze ab'ensonga. Botagenda kuzza mu ezo sitoole. Kivula bajjajja alina abakulembeze be batakola ki? Batakwatako. Ataganjula walala kadaga tamukwatako. Mu constituency. Okitegedde? Akimanyi nti kikondo.
era bw'aba amukuba eno waggulu amukuba ate n'amala n'ateekayo ekigere kw'anaagwa tatuuka wansi kuba sipiika amutuuzatuuzaako awo kuba second prime minister tamukkiriza kugwa wansi ddala okitegedde kyova olaba otafiire yamufunira emiruka 2 n'agikolamu constituency kubanga amwetaaga musajja we ekyo bwe kitabeerawo olutalo terujja kugguka tebakulimba mulimu abantu b'olina okutuukako n'ogamba ekyamazima oyo tetulina kye tumugamba ye nannyini awo ye nannyini awo byonna abikoze tumugambe ki okitegedde naye obutamanya bwaffe bwe butuleetera omanye ekyasuula FDC si miliyoni zajjajja zino ezo zajjanga kyagwa dda ekyasuula FDC kuyitiriza democracy kuyitiriza tuli mu lutalo sebo kulowooza nti tuli London oba Germany tuli mu lutalo kuyitiriza democracy presidential candidate sijui president general w'ekibiina abamulala ne presidential candidate abamulala naye era tugenda mu kalulu ne tusooka ne bavuganya ne twetoloola eggwanga mugenda okumaliriza okwetoloola eggwanga nga buli kampu efunye feeling nga feeling eyo esukka ekibiina era nga bw'otuwangula tetusobola kuwagira wadde okuna kibiina kibiina kiba kitulemye ekyo FDC kase yagenda mu mbeera ezo neyagala epracticing edemocracy ow'ekimemete nga tulwanyisa nakyemalira awo yakoma ekyavaamu betikamya ne ttiimu ye kubinyiigiramu n'akola Federal Alliance olwesalika ekyaddako Mugisha Muntu naye ne bibugaana n'akola ANT olwo kisalika balisalaso bonna baali bikondo bya FDC okitegedde ekyaddako era kuddamu kulema kukaanya ne tufuna PFF olwo kiggwawo tuli mu demokrasiya mwefuula ba demokrasi ow'ekibiina ebirowoozo byetaaya mu kibiina ky'ebyobufuzi gomba muli mu lutalo debate inawo kisinzira lutalo kyenkana ki lutalo kikaaki kisinzira ku mulabe gwe mukubagana naye kivula nakugamba nti debate ya omulabe yaani nkulu nnyo era ku Mande tugenda giddamu omulabe yaani omulabe yakuwa engeri gy'onoozannyamu kivula Bakyagulanyi naye takkirizibwa kuvuganyizibwa ku bwa party president kati tasobola wadde okulinnyawo wali tebamukkiriza wadde okuyingira ekyo kisobola otabangula ekibiina ky'ebyobufuzi tekisigalawo mu nsi ezikyakula eno mu nsi ezikyakula tekisigalawo kubanga tetunategeera nnyo ebyobufuzi byaffe tebitambulira kwa ideology kundowooza situtuli ku eyo level tetunatuukawo tukyatambulira ku strong individual capabilities tukyaliko ate ziri luddawa eyo si idea idea yetya eyekibiina ky'ebyobufuzi ideology eva mu kye bayita ideas mu ndowooza naye abazungu bakifunza dda ne bakikolamu ebyobufuzi ebiri academic bakuba line gye bayita political spectrum line okay bagikuba bwe bati eringa musalaba kakati waliwo ba left winger ba right winger kati ebirowoozo ebiri eno bikontana n'ebiri eno ekyokugeza
aba socialist aba right winger bakugamba nti abantu benkana all people are equal. Yendoza ya. Era balowooza nti kyewaliridde nange kinaalikoze eki kinaaliridde kuba Katonda yatonda yatya y'omu ye ndowooza yaabwe era bakugamba to providing services nga za buki za buli omu. Minisita bamujjanjaba n'omulowoozi wa minisita bakola ki bamulina omujjanjaba oyo omusocialist ye ndowooza ku health policy kati ate omuconservative omuleft wing akugamba nti people are not equal. Tekisoboka kita n'engalo tezenkanankana n'abagagga tebenkanankana. Yajja kugamba lwaki waliyo abaavu ng'oliyo n'abagagga. Katonda tabalaba bonna. Waliyo asuula emmere ku kasasiro omulala nga teyalidde. Ekyo kya Bwakatonda si kyaffe. Kakati ye n'akugamba nti abalina ssente bakole investment bajje bakozese bano abatayina. Yendowooza yaabwe. Eyo yendowooza yaabwe. Era n'akugamba nti abalina ssente bazimbe amalwaliro agali private. Bano be bakozesa mu mafactory gaabwe na biki byonna bagende basasule ssente z'okubajjanjaba kuba tubakozesa bafuna. Endowooza yaabwe ku approach ya health. Ku buli kimu baba n'endowooza. Education. Kyekyo kye bayita ideology. So si bino mbu social political transformation ebya NRM. Ideologies eza Labour Party, Conservative Party, National Party. Webale nnyo Green Partisan Party. Ezo zi Green Party. Nga bakugamba nti ffe tukkiriza mu butonde bwansi buli kintu tusimba emiti ebyo ze ndowooza ssebo. Ezo zi ndowooza. Wali owuliddeko debate wano eri mu line eyo? Byobufuzi bya wano. Kati ne waliwo be bayita ba center right, center left. Bali awo. Kati center right ku line kweri line ya political spectrum line wabaawo ng'alinga ali mu center naye nga mu socialist naye nga ayina bwajjayoko mu ba capitalist n'abireeta wano naye nga enzikiriza ye yonna n'ebiki branding biki byonna mu socialist naye ayina biyeewolawa eri ne ba center left nabo weebali kati ne babeerawo ababeera mu center be ba liberal. Ekibiina kiri Bungereza Liberal Democratic Party nga kiri wakati awo. Kiri wakati. Kijja ebirungi by'aba socialist ne kibireeta n'ebirungi bya capitalist ne kibireeta. Kati abo wano mu Uganda kyo kiyinza okuyita NRM eyefuula multi ideological. Ine ebirowoozo bingi. Multi ideological nti esolooza byonna byo n'ebitambuliramu mweyo embeera. Kakati politics waffe wali omulabyeko. Kyembadde manyi nti nze ne General Bijirwa Moses kibiina B twawukana mu ndowooza. Endowooza yange eremereddwa okukwatagana neyo beera funze ka moving ngende wali endowooza yange. Anti endowooza yo yeriwo eyo. Kyembadde manyi nti tuli mu ndowooza. Ebibiina by'obufuzi bisomesa ki? Ebibiina by'obufuzi bigenda mu details z'ebyo. Because ekibiina ky'ebyobufuzi tize a training ground for leaders. Ebibiina by'obufuzi ekisooka bikushapinga. N'ofuuka omukulembeze. Mukulembeze yeeyisa atya. Mugaso gwa kibiina kya byobufuzi okuteekateeka. Bitesitesi by'abakulembeze. Ekibiina ky'ebyobufuzi kisomesa endowooza. Si idea. Ideology. Eyakyo. Naye kati bw'omala okumanya endowooza yaffe kati ate olina n'okumanya ne bannaffe bandowooza ki. Eba ogenda ovuganya nabo bandowooza ki. Okiwulidde? Kakati bw'omala okumanya balidde nno ne mwawukana nti bano bwe bati balowooza endowooza yaabwe egamba kati nga mu Amerika abanankanyi aba Republican
bo bagamba okujjamu olubuto tekikirizibwa tetukkaanya nakyo bali aba Democrats bo bagamba it's a right mukyala waba tali ready ku deliveryinga alujemu yes it's a right kati ate bali bakugamba bomaze okutonda omuntu you are killing someone wadde nga lyani born kati ku police yemu ku nsonga yemu buli muntu aginako approach yaki yanjawulo era Republican egamba omusajja ayina bba musajja n'omukazi ayina bba mukazi kati abasocialist be batambuliramu ebisiyaga ebyo abefuula ba liberal buli muntu ayina eddembe lye universal human rights biki kasi osanga nga ebigambo universal human rights ngoma ekisiyaga kitambulira omwo kati ate aba Republican bo bali open ku ekyo a man is a man and a woman is a woman okay family it is a combination of a man and a woman not the same same takola mu Republican takola kakati ebyo bebayita ideology same oyina okubeera na ideology eriki ku economy abakapitalist bakugamba nti abagaga kaba investing government yesolooza abo government efuna omusolo ogusobola okukola ebirala nga infrastructures amalwaliro agali public amatonotono naye namwe private sector babakiriza okubuminga economy yo government nekola gwa kuregulatinga na kusolooza musolo oba ofunye amagoba kyenkana ki government ebigikwatako oba otukamyo tyaffe bakasitoma abo government ebigikwatako yekola gwa kusolooza musolo kati naare mukyekola wano tefaayo be MTN ekubye etya oba Airtel ekubye etya yo kasite kuba MTN ticket yo MTN ne dealinga n'abataka yes that is capitalism kati jajja wa confusing abantu agatagata policies ezenjawulo naleta bi program nga biri universal nga yagala abantu bonna babeere bali ku mutendera gwe gumu ekitasoboka okitegeera kakati twetaaga okunyola ebintu bino abantu babikole ki babitegeere so ebibina mu yuwa tebiri ku ideas tetuli ku ideas tuli ku strong individual manyi gamu era ebibiina ebibadde nga biri ebibaddewo nga biyimiridde bitesting the test of time ye DP ne UPC era byagwa kati ebibiina byonna tubizimbira ku maanyi go gwatandise NRM without General Museveni it's a disaster tesobola kuyimirira NUP without Kyagulanyi tesobola kuyimirira FDC without Dr. Besigye yagwa that is it olugendo ate nga lukyali lunene kati olw'ebibiina by'obufuzi okusomesa abantu okutegeera ekibiina ky'ebyobufuzi kyeki lwaki olina okukiyingira kubanga olina n'okupaswedinga bali okuyingira ewongo maze basomesa ne bakakasa nti gwe oyawukana ne bali ebirowoozo byo bino ku byabali nti policies zaffe ze zino abantu genda bakolera kino nekino eggwanga lifunamu bweriti agende siti bannaffe aboogera biri ffe tulowooza nti si batuufu yeyo politics owa ideas kati batutuka ku membership ku politics wa ideas ne politics katugambye ng'owe Uganda banga we nali netegereza nga ndaba enamba NRM gye yayogera okubanga ne bammemba baayo asatu nentunuulira ne Labour Party natunulira membership ya milioni 18 kusembayo ku NRM kuno kubakatuwa netunulira Labour Party ngibadde emyaka 10 n'okusula mu Bungereza nenga ku population yayo teyinako wadde akoota netunulira ekibiina kiri China bakiyita Communist Party of China okimanyi bulungi kyakamala emyaka 10 n'okusula naye ku bantu bilioni emu ne milioni ndowooza kati nga 4 oba 5 ez'abantu abali China kiinako milioni ntini nnyo ez'abamemba nengamba n'ebintu nga tebigayi wano kumbi tuli half of the population Democrats y'omu America erina bamemba 10,000 bamemba 10,000 10,000
emitwalo 10 ku bantu miliyoni 3 n'okusobezebera mu America ku population ya America nga bwogimanyi ne ku bululu bwefuna obuyitirivu ennyo bamemba bali emitwalo 10 kati memba w'ekibiina aba wanjawulo ku muwagizi anjalo twawulira bino memba fani wero wisha tutandike ne memba kati memba aba ku level evaamu omukulembeze memba w'ekibiina ntize ndi wa ERP ndi memba wa ERP mba nvudde ku level y'obuwagizi nga nsukulumyemukko ng'ensonga nzaawula era nga nsobola ozitaputa n'eziri mu kampu y'abalala nga nzimanyi kati bwe mala okumanya ensonga eziri mu kampu y'abalala n'enzigeragera n'eziri mu kampu eno nsalawo n'embeera mweno kampu olwo memba okiwulidde kati kiba kitegeeza nti mba ngoberera ebigenda mu maaso mba nsasula subscription nfaayo ku nsonga z'ekibiina era ndi owayoko n'akantu eri ekibiina era ntiyo subscription okiwulidde era nsobola n'okusaba obukulembeze mu kibiina ekyo kuba ndi memba oye memba kakati omuwagizi yalinda kibiina kirese programu ki kibiina kye kirina programu entuufu okusinziira ku bizibu ebimwetoolodde n'asalawo nti ku luno tuwa Republican okusinziira ku programu ya Republican gyerese egenda tukolera okiwulidde therefore gye tuwagidde naye nga si bamemba ba kibiina ekyo then wero wisha yenza abeerero nga njagala Labour Party oba Conservative Bungereza wero wisha ye muntu akwagaliza ebirungi mwe mwagizi wa Arsenal nagamba naye goli wa Newcastle noganda naye timu yaffe yali tute ku kikopo ku luno omusajja huyo ye wa Arsenal nange ndi wa Arsenal nawe oli wa Arsenal kakati nze ngata bibiri ndi muwagizi ate ndi wero wisha kubanga lwaki ndi muwagizi nti ngenda nentula mu bbaala nendaba omupiira ku TV wenyweredde akasoda ne bakansasuza 13 oba 4 naye nga kuno mu price ka 10 ziri 13 ziketalinga cost eya services ezintuusizaako omupiira ku TV kusasula DSTV bakozi biki era zituuka mu kirabu zituuka kakati nze ndi eno naye kati waliwo bamemba ba Arsenal abamanyiddwa bamemba baayo nga bamanyiddwa basasula subscription bagula emijoozi bagula tiketi ekitegedde kati ate bo kategori yaabwe yanjawulo kunze nze ndi wero wisha ndi wala njagaliza birungi naye n'okumanya tebamanyi kakati n'ebyobufuzi bwe kiri kati fe ensobi gye tukola wano kwe kuddira omuwagizi supporter oba fani oba wero wisha ate n'afuuka omukulembeze kyabulabe kyabulabe omanyi lwaki kyabulabe kyova olaba nuupu yakigwamu wano bwe yaddira ba wero wisha n'abawagizi nebafuula abakulembeze mu kulonda Speaker w'erubaga wano balondawo NRM ab'ekibi ekyo tekisoboka mu nsi ndala nga memba ye yafuna tikiti najja nga memba yali ku council katugambe Speaker w'NRM tayinza kuwangula kalulu mu bakulembeze abasinga obungi tekisoboka awo nkugambidde nti ebyobufuzi byaffe tebiri based on ideology bakansala ba NUP bonna bawagira Speaker kansala munnaabwe owe-NRM ekyo Republican tesobola ne Democrats tesobola olaba wano babeera mu parliament ene ya waggulu ya America era ababaka 10 eya Senate nga katugambe Republican beeyina ne Democratic Party naye eyina beeyina ne batuuka nga balina bwe baagala kulonda Speaker naye nga bali mu kibala bakaddamu emirundi 3 nga kaganye
bakaddamu wa Republican n'omugamba ogenda kuwagira ono omuwansonga kiye ideologically era abantu batono nnyo babanga 3-4 abalimu akatagalaawo era kakalu kasalwawo bantu 3-4 era batagala okusinzira gye bava nti newe n'abasijjidde mu Republican nsobola okuddamu n'empangula akalu kakati no kitegedde nti bitundu bya bufuzi bya Kijega ebyofe bikyali nnyo kwambale ntunuza membership eri ey'olukumi n'oluwayo ne bakuwa membership wano kansala wa Nuupu yalonda speaker we NRM era n'ayitamu we Mukono Nkoyo yagenda mu lusirika lw'ekyankwanzi olw'NRM mbuloko government biki nawuliriza ebigenda mu maaso n'ekiri ki uniform ekya green n'akyambala naye omutwala ne mu biringisa n'akubamu amasasi because position gyali mu kulwa Nuupu tagirimu based on ideology agirimu based on the circumstances ali zisoma ki because he's a DP originally naye circumstances ali tezisoma DP nga zisoma Nuupu n'ayingira bakansala b'e Wakiso district aba Nuupu bonna nga tebeesazeemu bagenda ewa Jerusalem ne bakola byebakola ente ne babawa ne boogera ebigambo ne boogera oluzungu olutatuuse biki byonna ne babikola ne bakomawo because they are not oriented ideologically. Problem eri luddawa byabufuzi wano biteekamu ssente nnyingi olina luuza nti wanagenda mu byabufuzi mwagenda wano tewali na ssente mu byabufuzi ate ssente kiwano mu East Africa tugeraageranye ku misaala gy'abakozi ba gavumenti misaala gy'abannabyabufuzi mu East Africa ziri ensi 3 ezisooka jako Rwanda ne Burundi ne bano betwakayingiza naye bali bakamenya abasatu Kenya Rwanda Kenya Tanzania Uganda yokka yesinga okuzanya ebyobufuzi ebyekyavu naye wano ojja n'obijirwa wayawukanamuko abaano bajja baavu naye bali ate bo bajja bagagga omuzanyo gw'ebyobufuzi gwa kigagga because oli mu kujja ku providing services eri society oteekwa okubanga gwe tokyetaaga service wamalayo kyova olaba e Kenya MP ajjira mu helicopter bamuli awo nerandinga wali Kulaale nerandinga wali ng'oluki presidential campaign ye Kenya helicopter zibeera wali 15 ku 2 kwega tuli Kulaale tugikubye wa Kololo helicopter nga weziri 15 nga regional mobilizer wa mu East ajirina principal number 1 ajirina principal number 2 ajirina ngate emididi ejiri wansi wano Land Cruises ezita tyangende ezo nga zo tomalawo naye wano president yabeera ne Land Cruiser yekka wekibina ky'ebyobufuzi ffe tuli mu bintu by'ekijega ffe kati bakulimba ebyobufuzi kazanyo ka kigagga era ffe tugende Kenya tetulina tusobola tuula tosobola kuliisa abantu 50 kiro kimu oga oyagala bukulembeze tetusobola olina okujja nga nawe onywedde ababaka b'e Kenya basisinkana ab'e Uganda ne baseka ne batunula mu zino tournament ezibagatta eziza sijui East African sports biki anti owe Kenya aba n'emitwalo 2 egya dola jazze najjo omwezi otuwa mwagenda okujoogerako okulaba ku byana ebivudde Uganda Rwanda biki okukwata mu kusanyuka ebyo owe Uganda nga kapadiem ke bamuwadde akawa nakakwata nga kalira bwe kiri era nga n'okugenda ina amapesa ge yanyize okugenda kati ebyaffe bya kijega naawo ekyo nkubuulidde tokyasobola kubanga e Kenya okugamba nti ogenda kwesimbawo osooka
okuwa kaadi y'omukago ne gugwesololezaako n'ogukola kwanza oteekwa okuba nga olinawo emiliyoni aga 5 eza $. Then abantu ne balyoka bakwesololezaako nti ogenda kusobola capital waali. Naye ffe wano mukuba olukiiko lw'opposition ng'abantu bakyasiba n'esumbuusa. Gamba nga ziweddewo tezimala. Sumbuusa abantu ne bamusiba ne bamutwala ewaka. Olaba sumbuusa baziyombera ku Parliament. N'obukokokoko obusigaddewo oli n'abutwala mbw atwalirako baana be waka. Mbu naye mukulembeze. Kakati gw'oli muyala ate kati oyagala kukulembera abantu. Kyabulabe omuyala okulembera abantu. Kyabulabe nnyo. Era okuva edda nedda obukulembeze bwalinga bw'abaasajjo. Balondowo omuluka bubawa. Ng'ayimiridde. Ng'ayimiridde. Kubanga birimu okukontrolinga resources. Oteekwa okuba nga omutima gwakola ki? Gwakuta dda. Naye General Museveni kasa ayingira mu kisa. Ffe kasa twaleka abantu abatabadde mu sisitimu ya kifunyi okuva ku Obote 1 ensobi yali yakuleka Milton Obote kuwaguza. Fa ensobi we twagikolera. Obote yali takwalifyinga. Kubeera president wa Uganda. Yali takwalifying background yavuddewa gwakokolomanyiyo. Simanyiyo. Gomanyi omuntu avudde akokola jafuga omusajja abeere Rubaga ebbanga lyonna n'ebijja biri wali asobola kuyiikanya. Obadde oli eri olya bunyonyi osiba butida ne muyiga obunyonyi. Tosobola. Tosobola. Ojja ogwe mu national budget. Tosobola. Gozola lwaki mu America ebyobufuzi bitambulira mubamalayo. Ne Trump yennyini yajja n'awaguza naye ababutaba mugagga teyali waguza. Nati lwaki ate Trump wadde mugagga ate bana Republican bamusondera sente z'okunoonya akalulu. Polisi ya America mu America siga nti yeesimbyewo talina sente naye baagala abantu ba owninge process. Gw'oleme kugenda mu office otandike kunoonya magezi gazzaawo sente zo. Okitegedde? Kyova olaba ezimu ku policies ezimu ku indicators eziraga nti candidate anaabeera w'amaanyi ze sente abantu zamukoze ki zibamusondedde ziraga ebinaava mu ki mu box. Wadde mugagga Trump mugagga naye sente yasolooza sente. Kali akakyala kakamara kasolooza sente naye nga kabinnyo nkondo. Naye bali baagala okwempawalinga kuba ensonga z'ogendamu z'abantu si zizo ng'omuntu. Ekyo bagamba nti oliyogera ku nsonga ya bano ababeera ku mikolo gy'okuziika mutuukawo banabyemsoni bagamba guno omukolo si gwa byabufuzi naye ate ng'avudde waka atuuse leeti oluguudo lufu buli kimu kibi. Kitegeeza ebyobufuzi birina okuweebwa birina okubeera ku mwanju ku buli kimu. Ebyobufuzi era oli takulimbanga waliyo omuntu owakabi okusinga ebyobufuzi tebakulimba. Kababe basambi ba mupiira kababe basita biki bano gituzanya firimu ezakabi si bakabi kusinga munabyabufuzi. Kakati kankubuuze Ronaldo siwe Portugal bwajja mu Uganda gavumenti yeteekateeka kyekimu ne president we Portugal ngaze mu Uganda eneteekateeka yemu buli buyinza bwebuzze eri talent just one component small component. Okitegedde? Kati munabyabufuzi omuvangako w'amaanyi wanjawulo. So ne bano ba MC ku mikolo balina okimanya nti munabyabufuzi alina obuweebwa omwana. Tebamanyi bumanya. Oyinza osaagira ku munabyabufuzi oba otegeera. Kyaguno omukolo si gwa bannabyabufuzi temugenda kwogerera wano.
nze nkugambye nasanga banaddiini ne bakayanira omuzindaalo yaga guno omukolo si gwa bannabyabufuzi twakowa ab'ebyobufuzi baba tebamanyi bumanya ebyobufuzi biggalawo kyaki ate kyaki teggalawo byabufuzi ate mu covid ayagiggalawo yali munnabyabufuzi nakati mudde mukusawa era wadde okutambula mu magandula gammwe temujja ttambula era baasabiranga waka enjala ne balumira eyo ate nga bakabirira ono yabagga mfakati bagamba gavumenti kubanga mulimba nabyabufuzi tuzenyanga n'ebyobufuzi naawe oba otegeera byogerako oba tobitegeera muganda wange so kati tuddayo wali ku way forward ya munnamateeka Nalukoola Luyimbazi ku nsonga ye n'ey'okulayira wamma tetugitambuludde bulungi tubadde tukyali mu kukola analysis wa idea ensonga ne zijja ate endala kakati Nalukoola ekisooka ajja kulayira jjajja agenza okuyingira mu nsonga y'ekawempe ng'eri reeti nga process zitambudde electoral commission kasi temala okulangirira bweppa obateekayo application eya recount nebeera successful eya recount nebeera successful awo osobola obutalayira kubanga kooti bwegamba tuddemu tukabale okiwulidde bayinza okabala nga mulala yakoze eki yasinze gwe n'okomaawo gwe baali balangiridde luli kyesiraba mu keesi eno kubanga recount bagisabirawo immediately nga bakakamala mu nnaku ezi oda ng'ogiyina okusinziira ku mivuyo egyakoze eki kati abasambi ate abamalayo kweyo level buli lw'omu teekayo application ya recount influencing eri sitowa y'obubokisi ne babumenyaamenya omulamuzi agenda okujja okebera obubokisi nga buli tempered with musango gukomaawo musango gukomaawo the box is tempered with ate mwe muli evidence kooti gyeyagala okukola ki okuliraayingako musango gukomaawo kakati waliwo president ya Kasivante Moses yagenda n'awaaba n'asaba kooti emusindikeyo mu parliament direct nti yawangula oli babubbi n'akyusa ebiki ebyava mu kulonda kooti n'emusindikayo direct kooti bwe musindikayo direct president yeyo weeri kati abe NRM balinga abaagala